Ekibuga ky'Gulu kye kimu ku eby'ekkumi ebisinga okubeeramu abantu abangi ababiwangaliramu ng'okusinziira ku bibalo ebyasembayo eby'ekitongole Chubos eby'omwaka 2024 kino kisuza abantu abali eyo 15,000 wabula kino kiyita mu bisoomooza okuli ettaka okubeera ekkalu olw'omusana ekintu ekizingamya eby'obulimi entalo ebyentambula awamu nebirala ebintu ebiteganya nkulakulana kutinta ng'abeeno bwe bandijagadde ng'ogyeko ebyo kino kirimu n'ebyobulambuzi era ebisikiriza abalambuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo awamu ne wabweru w'eggwanga okuli ensozi etterekero ly'ebisolo awamu n'ebirala. They tell people all over the world, visit Kenya and see the source of the Nile. Visit Kenya and see Mount Rwenzori. Can you imagine? So, Mayor, I don't have to say a lot, but you can always say visit Gulu and see Kidepo National Park. Kati abakulembeze mu kibuga kino nga bakulembeddwa mmeeya waakyo Alfred Okwonga bawaliriziddwa okutegeka omwoleso ogutumiddwa Oktoberfest nga guno gwe gusookedde ddala mu kibuga kino era nga gwakusikiriza abalambuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga gutongozeddwa minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Mugaraba Hinduka. Of the 2025 Gulu City Oktoberfest from the 6th to the 14th of October. Guno gwakumala ennaku 8 okuva nga 6 omwezi ogw'ekkumi era mmeeya w'ekibuga kino Okwonga ategeezezza nga bwe bagenda okugweyambisa okutumbula ebyenjigiriza ebyenfuna awamu n'ebirala. Festival is more than celebration. It is a powerful engine for the mental wellness and the labor pride, cultural preservation and wildlife education, sustainable tourism and economic empowerment, social unity and foreign investment, export promotion of Ugandan finest goods like the leather products. Wano Minisita Mugara wasinzidde n'ategeeza nga kino bwe kigenda okubayambako mu kutumbula ebyobulambuzi awamu n'okujjayo ensimbi ezibasuubirwamu nga minisitule mu mbalirira y'omwaka guno. Twalina abalambuzi okuva e Germany 4 nga 3 omwaka guno oguwedde. Tusuubira nti guno omukolo ogenda tuyambako okwongera ku nnamba yaabwe obaoliawo tuweze omutwalo naye n'abantu abalala bangi abeetaba mu fesiti eno. In Uganda tourism circuit, this event is going to help Uganda so much because all the guests that will be coming from within and abroad will be going to visit other sensitive and very important tourism site. Omwoleso guno oba ekitumiddwa Oktoberfest kisuubirwa okugulibwawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwe gumu ogw'ekkumi era nga General Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga yagenda okuguggulawo. This can only come if we attract various people of business interests from elsewhere directly. This one, you know, government has been asking for a lot of this. Government is driving for investment. We don't need to leave it to government alone. Nze Charles Katamba, Kulagugudde TV, agaguddewo.